Bano be bamu ku bannansi ba Congo abakilayira nti okulamaga kw'omwaka guno tekusobola kubasuba era nga 18 omwezi ogwokutaano baasalawo okwessa mu ddene basobole okulaba nga 3 ogw'omukaaga lubasanga butaka e Namugongo. Abalamazi bano we tubasangidde ku makya nga bagumbye ku ttendekero ly'abasomesa erya Mubende National Teachers College we basimbudde okweyuna olw'e Namugongo. Tulina omuntu omu twahitiye cyane akala ekitebwa matoka akyaliata talina buzibu bwona kyonka abantu era okuzimba amaguru baitu ntusiima abantu boona ebikaro byona kuruga mu Fort Portal boona onyakutuheirize sente kuruga mu Kasesa batuheire sente emibazi twina Fort Pharmacy Fort Portal nebitweke ebindi byona onyakutuheire sente amaparishes abantu individuals. Mu kiseera kino bano batandise okufuna akamwenyumwenyu ku matama kubanga bagamba nti batandise okulingiza gye balaga. Nyenkya tuza kuba tuli mu Kiganda kwongeraho tuza kuba tuli mu Tyana taruga mu Tyana parish tuza kuba tuli Nswanjere Busega taruga Busega tutaha Namugongo ukwezi wa 61 kilo tuza kuba tuheka Namugongo. Murasemberiro kwa Yesu atunecha amano abenge wekeni batugarukiriza tubagamba twasobole bati Yesu atolekero burungibwe titutwahire tuzimbire tutemesiribo ndoro twankwirwa ndoro n'urugendo orusigalire ndoro rukizo tumenya kiri Yesu nasobora kandi bwo mwesigire. Mu bano muri mne namukadde ow'emyaka 7 Zahura Rose ategezezza nti guno gwe mulundi gw'ogw'ekkumi ng'alamaga nti era atafunanga buzibu bwonna mu kutambula kuno. Bunu kwa 10 nindi batane bigeni nenda mucha father witu atenyi father adrufa atenyi nomukonyese watu wote na abana bange bona. Abalamazi bano okuva e Congo beegattibwako bannaabo okuva e Kasese, Fort Portal, Kyegegwa ne Kyenjejo era nga mulimu n'omwana omulenzi ow'emyaka 13 Mugisha Albert eyavudde Kasese era nga kino kyaliko agamba nti takyejjusa wadde nga baakasula ennaku eziwera mu kkubo ate nga tebannatuuka. Abalamazi bano buli omu alina kye yeesunga okusaba abajulizi okumukolera naye okusinga bonna baagala abajulizi babayambe okuleeta emirembe mu bitundu byabwe naddala e Kasese mu kiseera kino ng'okulwanagana kufuuse okulwanagana. Aho wereberengerireyo olwendo olw'abatuma bayana ye bakenda Emmaus Yesu akabasangana mu nzira bakabwana nayo babamumenyerera akakola ekihulu kikunzerera. Buholo elangire ndio chuo kikabyandreke mwabiri byakatabanguku narisabira ka yetu nainga numurungi omulongo harikwenda kweto mwana wawe. Bano buli we batuuka beegattibwako abalamazi abalala nga kati ekibinja kino kigenda kyeyongera obunene ng'era kati bali mu bantu 408.